Yingira. Anita. Come. Okola kino nnyo. Tata mbadde nva wabweru. Ova wabweru kola ki? Mbadde nina byennyinza okugula. Lwaki onnimba? Sikulimba. Ki ekigenda mu maaso wakati wo ne nnyobo? Tewali. Tewali. Nja kukukyawa. Sisobola kubeera n'ennyobo. Nja kukukyawa. Tetuyina. Awulidde? Okola kino buli ssaawa nga muli mu katebe mwetoloola mwebuusabuusa. Bw'olaba oyo alimu amagezi oyo omuvubuka. Abadde tambuusa nti nyobo bwe yanneesibako gw'ogenda okundaba nga nyobo bwe yazze gye ndi. N'ennyobo ne mmugamba. N'omugamba akola ati? Ne mugamba nveeko nze siina kimwagaza. Nze sobola beera n'oyo gateman. Kemi? Sisobola. Ojja kunfunamu obuzibu. Sisobola. Awulidde? Leero gwe omulundi gwe ogusooka ate ogusembayo. Anti jjukira nnyo n'omuwa emmere nnyo okubanga katoddamu gimwa namusooka taliiwo. Namusooka ntamukolako ye naye tebakwatagana. Gwamukolako. Nedda ngamba omukolako ku ki? Ngamba muwa mmere, mutwalira mmere, ne mutwalira ebyokulya. Kati waliwo olumu maama lwagamba mutwalire juice ku geeti. Olaba nga gwalina obbimuwa. Tasobola byenonera. Anti ku geeti aba agenda talina gwalekawo. Ate ababbi bayingira. Bw'avaawo eddakiika 5 n'anona emmere n'addayo. Ababbi bayingira. Eki. Ate n'oluusi bankutaasa jjukira. Kemi? Siddangamu okulaba nga oli n'ennyobo. Sigenda kuddamu kubeera naye. Siddangamu okulaba nga olina ki? N'ennyobo. Togenda kuddamu kundawo. Oba nkwate engoye nzikuwe ogende obeere naye kubanga omufaako nnyo. Sigenda kuddamu simufaako. Sembera. Sembera. Saagala kuddamu okulaba ng'okola ebintu ebiwulire. Olekere awo. Otherwise gwe nange tugenda kwawukana. Era ngenda kukugoba mu nnyumba ogende. Tata yabadde ampise. Ogende. Nedda mbadde ngenze kugula eri ku dduuka kati oluvuddeyo nenyumirira awo ku geeti. Taata njoka Emigisha akoze eki? Ali eri azungu afuluma alina ennyobo bazanyira ku geeti. Alinga talina byakkola. Kyekimuyisiza mu kisenge. Omanya emisinde gyayise wali eri ng'omuyita. Oze na misinde. Anti taata ompise ogusooka n'ogwokubiri kati mbadde nyina okujja nga nyanguwa ndabe ky'oŋŋamba. Onoomulaba? Weewoozaako biki? Omulaba ono? Emisinde aleese mingi wano kakatwala atomera ebisenge. Bali eri alina ennyobobo babuukabuuka beekwata beenywegera geeti bagiresaawo. Abantu bali mu kuyingira mu geeti abali unauthorized okuyingira mu geeti. Mama mbadde senywegera n'ennyobobo. Mama wali ondabyeko nga nywegera nnyobobo. Kemi weegaana ki? Siba mwe mulaalo n'ennyobobo wano mu kiyungu. Mama nnyobobo tabeera ne namusoke wano. Mama nnyobobo abeera nange. Tambula onviire. Mama nedda. Mama sibeera na nnyobobo. Tambula onviire. Bakugambye genda. Tambula onviire. Taata enjo. Kati kyekimuyisiza mu kisenge. Omwana anyiiza oyo. Anyiiza naye kati omuyise mu kisenge. Nfulumye wano. Nensanga geeti. Nga geeti nzigule. Okitegedde. Ngenda okutunula eri mu kasonda. Abaana bali mu kasonda bali mu kwemuula. Okitegedde. Lwaki twompise? Alwanze mbadde manyi nze mbadde simanyi nti nawe olimu. Nze ebadde yakava wano mu kisenge. Mbadde manyi okkiridde ofulumye. Taata nyo waliwo ebintu by'ogenda okola kati otandise muyita mu kisenge. Mbadde manyi bakoma kujja muno ng'oli mulwadde. Kyendabye nnyobo bwagobwe. Ogambye mbona ki? Nnyobo ngenda mugoba. Olw'okuba balangedde ku geeti ng'ali ne Kemigisha. Yes. Kyekimugobya. Yes. Kyangu nnyo eyagenda kugobwa. Eyagende. Kati engeri nnyobo gy'agenda okugobwa. Ate ng'abadde ne Kemigisha. Ne Kemigisha mbadde nsaba naye agobwe. Bagenda aba. Ate omusango baguzizza bonna. Bagende. Ate Kemi ogoba waaki? Ngende mbayite. Kemi ogoba waaki? Tabadde n'ennyobo. Abadde n'ennyobo.
kati nyobobo goba waki nyobobo yatawanya Kemi ani alifulumya Kemi mu nyumba n'agendebwa nyobobo nyobobo yamutawanya ng'amusumba okunona emmere nyobobo yagaana okukola emirimu gy'alina okukola omusanze mu nyumba babadde ku geeti nedda taata enju njagala tutubeere beerufu njagala obeere mwerufu mu bintu era ndi mwerufu taata enju ogambe nyobobo taata ogambe nyobobo bwagobwe sira lwaki tulekawo Kemi agende ne munne ndaba beeyagala bagende babiri ate kati atutawanyize wana atandike kwebba agendera okuba twagoba nyobobo agende atandike kwebba ng'asangayo nyobobo beeyagala kiki otalabye ku geeti ogambye otyo basanze beenywegera gw'omala ganywegera muntu gw'otayagala okwenywegera kitegeeza nti kweyagala nga lwaki omanyi ki oba nyobobo abadde amukwata abadde ayagala kati oyagala kukola kye bayita forced marriage ani omwana w'abandi omuto gw'oyagala okufumbisa kino ekisajja kinyobobo ani omwana omutajjamu olubuto ojja zali nsobi zali nsobi ezamugwako mu kyalo enjo kati salawo ojja kunsibya salawo tubagobe basigala nedda omwana w'abandi asigala ono ojja kundeetera ebizibu omwana w'abandi nyobo naye alina okusigala wanaakole kuba yetumugoba wanaagenda kufuuka kireereesa eri ewajjajjaawo bonna babadde tutwa nti beeyonoona kati wogamba nti nyobo baagobwe ne Kemi kyalina okugenda naye mama enjo oba tukole obwenkanya sikutegeera bulungi ate taata enjo nkyegendereza buli nyobobo bwabeera ne Kemi oteekawo ensonga ebaawula banno baleke banyumye bali bakozi n'abakozi neewala nsobi ezaaliwo ezaagwa ku Kemi kati asikaali n'omukozi bwe beeyagala bagenda kuzaala anagaye nti beeyagala bwe batandika okukola obusolosolo n'amalanga okatandikola nga atandise okudda ku munne kati byogerako nenyobobo kale naye ategeere kale togenda kwogera bogezi ne Kemi nga yamwetwalira nze bwe nayogera nenyobobo ngenda mugoba bugobi mpozi gwaba ayogera naye nyobobo wafulumira wano ng'ekimugobya Kemi Gisha nange mugoba mugoba be bamusanga ku geeti lwaki bafuluma nnyo ne bagenda ku geeti okimanyi nti omwana gwe yamuleeta Kemi ate kati ndi waddembe omugoba kati wagenda nakwogerako ebigambo gye wamujja ate nvaako ki yasoose okunjogerako oyo anjogereko oleme ongobe mu nnyumba wanjogerako nti oba ngenda kubulwa ekyokulya ate ebyokugoba mu nyumba bivu ate kati muleke oba ayogere wagenda okunjogerako ngenda kukola ki ngenda kukogga nti ngenda kugwerera banjogeddeko ebikolimo by'enkoko bagamba tebittakamu mukoze eki naye ku mundi guno biyinza okukutta mukoze eki ajja kwogerako ebigambo mu kyalo eyo n'ebikolimo bye baba bakolimidde omanye batukolimidde taate njo ku nsi kuno tukuze kula wano manye abakolima Kemi Gisha ne wamala akolima era yaba abyereetedde waba afuluma wano nyobobo ne mukazi wa muwerekere mpitya namusoka ate y'omwagazaaki nina bye mwagaza namusoka adde yeebase ali mu kisenge yeebase yeebaseewo nga wali ku dining mugamba gye yeebase kati yeebase ku dining beeka awumuddemu just tabuli mutuulo muline just awumuddemu akooye jangu gye lwaki weesibidde naye mu kisenge jantugende mu ddiiro genda okola emirimu gyo gwe oli omugenda musomba wange omujja muze mpozi nzija naye olina kyoyagala nkuleetere oba namusoka omwagazaaki bireke namusoka muleke yeebaka kale senga nabasanze nabasanze baani taata enjo ne Kemi Gisha ngabakolaki ali wakatoyiteko wano nga papa sebo ng'ayiguluza ku kitanda kyange bali bati banyumye ng'ayiguluza ng'akutamye kale ng'akutamye ng'akabina konna kali bwe kati akutamye banyumye Pade banyumya ate okunyumya kuliko okimamenye. Bamenye kato to omwana wange nzikankubuulire. Kato omutte. Bamenye ebintu ebyo oba tozaala. Kati senga nakoze eki. Omwana omukasuka bw'oto n'omumenya. Tewamukutte. Nze nnindo president ngende mu ddwaliro. Senga sinamenya ku mwana wo. Mamenye kasuka jjo kasusemu omwana. Senga omwana namukuweereza bulungi. Nenga senga kwata omwana kanzije. Omuntu paagudde ku ttaka. Senga tompaayiriza. Tompaayiriza singa omwana oto muyina mu ngalo waba yagudde ku tayo. Nkole ekindi mukazi munakwera mbadde nkulindodde ompe sente ntoleko omwana mu ddwaliro. Nga yabadde ki? Yakudde wansi ku tayo. Senga sina kye nakoze mwana ge mazima. Era omwana navudde wano eno nga mpapa nze genda kusanga taata enju.
omwana ne mugwa ate nga senga kwata omwana wo kanzije nange ne mukuwa manje wegaana naye kale katukireke kankuveeko senga sinza kola ekyo mwana naawe wakikoze nenga yetaate enjo mbuno yadaga mbuno nyobo tumugobe ala nyobo ngaakoze mbulo kuba abeera n'ekkemi buli ssaawa mbwamujja ku mulamu tugoba nnyobobo nange mugamye nyobo waba agenda n'ekkemi gisha tujja mugoberako naye agendereko nagamba ati awo atakkiriza era tubadde mu kkaaya na bukaaya nakugambye waliwo ekigenda mu maaso kuyitya ndeka enjo maama enjo ekintu kino kirala kinnuma omwana wamugambye otya tewali ssente muwala wange za school fees agenda kufuna wano mwana ki muwala wange muwalawo first born ono gaali yazze wano eno akinyi school fees bamuga bagenda kuzimu wate gwa mugaye tewali ssente omenjo noolimba eno muwala walabika yankutte bubi amazima ga Katonda muwala we yankutte bubi wamugambye si mu bubi senga nze namunnyonnyodde amazima senga amazima ogalaba ono Jeni muwala wa taata enjo naye ayagala ssente wakoze ekintu ekyamagezi ate amenjo olina amagezi n'ogamba omwana agende musomero emitwalo 12 kituufu alina ssente yandoopye naye yaze nandoopa sikuloopa nanze namugambye kituufu agende muli 12 ekinene nnyo ya 10 nze nakimanya buli kyakirisi nawe n'ofuna ku magezi nange n'obeera ku saidi yange senga sente ziwaziwo wange agende ku university nake ate atisi baziwo ba Jeni n'agenda kuba zo ntonotono kamwana ono we miliyoni 5 agira atuula ziri nnya kitundu kyenda lwaki wamuteeka eyo university eyo tewaliyo institute ekizibu kye mitwala 3 ono omwana wo mabutwale mu 15 alisomero eyo kati ate nange kati awo ŋŋaanye kanzire ku saidi ya Jeni tusasule kamwana owuwa agende watata wagira muwasene kati gende ew'omusajja yakuzaalamu omwana awererwa omwana school fees lwaki omujinya lwaki omusajja omujinya lwaki ani agende talina yadde 10 nga lulina kuŋŋamba azaala kati waba tazaala gwe wasobola omuzaalira lwaki omukwasa akwate miliyoni 4 n'ekitundu z'ogambye oba 5 aweerera omwana agenda asomesiya gwobeera ano n'okambuwalira ano n'okaalamukira wano bulijjo nga manyi olinamu ku maanyi lumba omusajja lumba taata w'omwana kati kikyo badde ogamba ekyamazima gali nti talina nga yakkiriza kigogaana gwomanyi ebizibu bye tulinayo mu kisenge byatosobola kugamba bye bingi nze mbimanyi wakyomwogerera bujo sinze mbawola ssente wano nagenda ne mbawola era nga talina kati gwe kali gwempeeraayo maama gyali mukyala ayagala ssente kati ate woddaawo ne nasali we yankubidde ayina ebizibu bimusombo aye nabyo byetaaga ssente kati nange gwamanya ate kati nze binkwatakomawo mu nyumba munasali nze omuntu anaaba ate awewuse yenga muviira ngaani tegwamanyi naye nga ye nasali alina obuzibu obumusumbu wange ate bwetaaga ssente nga ali waabwe wannyina eri ewaabwe wakite wa bbaabwe kyobumanga bwe bwetaaza ssente ate ezitaliiwo nange muganda wange ankwatako nange naye era muwala we mba muteereddeyo ssente tekiyamba nze kiyamba ggwe kati nze nfuniramuwo mwana wakuona nzalira senga ento ebimu biteekamu omuzannyo munange ndeka ogenda kuzitewa za university zakatokano baba kamulinde empitirivu university bukadde 5 semester mu omuntu agoyigewa anange kaniza atakola tanadde 10 nange ndi wano bandisa bulisa bansuza busuza mwana gwe wandifunye boyfriend nakuweerera ndaba okuze nze sizina gye nera zijja